إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبلون جبت الله بارك الله فيكم. سوام كريزي تبيرينغا توجو كنيا هو الزواج في الإسلام. Obufumbo mu busiraamu. Obusiraamu bwogera ki ku bufumbo? Obusiraamu bwogera ki ku bufumbo? Sookera ddala obufumbo obusiraamu bubukubiriza nnyo. Obusiraamu bukubiriza obufumbo era nkola y'ababaka abaasookawo bonna bajjanga nga balinga ababaka abasinga bonna balinga balina abakyala. Ababaka abaasookawo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam baali balina abakyala awamu n'okuba nti balina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi Allah bali abakwasa okubeera nti batuusa obubaka, batuusa ebigambo bya Allah eri abantu, bagambe abantu baleke okusinza ebibumbe, babeere nga babuulira abantu obubaka Allah bw'abawadde. Naye wamu n'okuba nti balina obuvunaanyizibwa obwo era tekyabagaana okuba nti bakola ki? Bawasa. Era oli tava eri n'agamba nti yalina byakola biki eby'obufumbo bimumalira budde. Nedda, obufumbo kintu kikulu nnyo, kigambo kikulu nnyo, wadde olina byokola olina obikola nga obufumbo nabwo mwebuli, olina obikola wamu ng'oli mufumbo. Allah agamba وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Allah tabaraka wa ta'ala agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti mazima ddala twasindika ababaka olubereberyeru nga tunnaba kujja. Agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam twali tetunnaba kubeera nti tukutuma, tulina ababaka be twasooka okutuma, naye ababaka abo twabawa ne babeera nti bakola ki? Bawasa. Si ekyo kyokka, ne babeera nti bazaala n'abaana nga balina abaana. Ekitegeeza obusiraamu mu aya eyo tufunamu okuba nti bukubiriza omuntu okubeera nti awasa, era buziyiza omuntu okubeera nti yejjako okubeera nti awasa. Nagamba nti nze saagala bya bufumbo biki. Nedda, omuntu alina okubeera nti afaayo n'alaba nti akola kaweefube abeere nti awasa. Bw'aba musajja awase, bw'aba mukyala abeere nga afumbirwa, abeere mu bufumbo. Awo nno wajja okubeera nti azaala abaana, oba omulembe gubeere nga gukola ki? Nga gugaziwa. Obusiraamu butukubiriza kubeera nti tubeera bangi, naye okubeera kwaffe abangi kulina kubeerawo mu bufumbo. Si kugamba nti kanzaale naye nze sijja kufumbirwa. Nedda, olina kusooka kufumbirwa oba n'owasa then n'olyoka ozaala. Kiba nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Omubaka akoola abavubuka mu hadithi eyo n'agamba nti abange mmwe abavubuka mubeere, omuntu yenna alina obusobozi abeere nga awasa. Lwaki? Kubanga okuwasa obufumbo buno buyamba omuntu okubeera nti akakkanya amaaso ge naaba nga tatunuulira haramu, kubanga alina ewaka gwagenda okutunuulira. Era buyamba omuntu okubeera nti akuuma obwereere bwe, naaba nga obwereere bwe tabuteeka mu haramu, wabula alina ewaka gyagenda okubeera nti obwereere bwe abukozesa nga tabukozesa mu bintu ebikyamu. Nabbi n'atugamba nti omuntu aba tasobodde kuwasa abeere nga asiiba, kubanga okusiiba kumuziyiza okuba nti akola ki? Agwa mu bikemo. Nabwe kityo tufunamu nti omuntu kiba kirungi n'abanga akola enteekateeka, n'abanga afuna omubeezi, n'abanga awasa oba musajja omwana w'obuwala n'aba nti afumbirwa. Nkola ya busiraamu, nkola ya ddiini. Era amateeka mangi nnyo mu busiraamu agwogera ku bufumbo. Naye olunaku olwaleero nsaba mukkirize tubeere nga tulaba kintu kitono nnyo. Tugenda kulaba ashurut,
fi zawja ne ashurut fi zawj. Tugenda kulaba obulombolombo obulina okubeera mu muwala gw'ogenda okuwasa oba mu mukyala gw'ogenda okuwasa gw'oyagala okuwasa okuleeta mu maka afuuke omukyala alina kubanga alina biki, n'omusajja gw'oyagala okubeera nti ofumbirwa alina kuba nti alina biki byalina okuba nabyo olwoka obeere nti okkiriza okuyingira naye mu bufumbo. Ekisooka tutunulire omukyala. Omukyala biki byateekeddwa okubeera nti atunuulira oba biki byalina okubeera nti ayina. Omukyala biki byalina okubeera nti ayina ye nga ye. Naam, ekisooka omukyala gw'ogenda okuwasa omuteeke mu maka mu bufumbo alina okubeera nti muslima au kitabiya. Alina okubeera nti musiraamu obanga ali mba ahlul kitab. Tekikkirizibwa kubeera nti owasa mukyala nga ye agamba nze siina ddiini, nze nzikiriza mu lubaale n'ebifaanana. Oyo kiri haramu okubeera nti owasa omukyala afaananako bw'atyo. Ate nga obusiraamu bwatukubiriza nnyo okubeera nti ofaayo nnyo omuntu gw'owasa n'abanga omukyala oyo musiraamu, ate nga obusiraamu bwe abufaako nga abulongoosa, nga muntu afa ku ddiini. Si kugamba nti ye musiraamu linnya naye nga teyeebikirya, tabiriiko ebyo obusiraamu. Wabula wasa omukyala ng'eddiini agifaako, eddiini akitwala nti kintu kikulu gy'ali. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam, fadfar bidhaati ddiin taribat yadak. Era atukubiriza okubeera nti tuwasa abantu b'eddiini. Yatugamba ekigambo ekyo nga atukubiriza okubeera nti tuwasa abakyala abalina eddiini. Ekirala, omukyala oyo alina okubeera nga afiifa, nga muhsana. Alina okubeera nga omukyala oyo wansa, nga alina ensonyi, nga si omukyala abeera n'abasajja buli kaseera, mukyala mwenzi n'ebifaanana, oyo towasa. Allah yagamba walmuhsanatu min almu'minati walmuhsanatu min alladhina utul kitab. Allah wera atukubiriza okuwasa abakyala, yatukubiriza okuwasa abakyala abo abayina ensa, nga bayina ensonyi. Ekirala, omukyala oyo alina okubeera nti tali mu bamaharim, nga tali mu bantu abakuziyizaako okuwasa. Nga Allah atugamba mu suratu Nisa, Allah gamba hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum paka ila akhiri al-aya. Allah nga atuziyiza okubeera nti tuwasa abakyala b'enjawulo nga maama wo, muganda wo, senga wo, maama wo muto, bakyala bangi abali awo. Allah nga atugaana okubeera nti tubawasa. Abo tokkiriza okubeera nti obawasa, abooluganda abo tokkiriza okubeera nti obawasa. Otherwise, abakyala bwe babanga tebali mu bamaharim, omuntu alina okuba nti afaayo ne babanga balina eddiini ate nga bansa, nga balina ensa n'ensonyi. Mu bufunze byebyo ebimu ku bintu omukyala byateekeddwa okuba nti alina gw'ayagala oleeta mu maka. Ate omusajja gw'ayagala okufumbirwa alina kuba na biki ng'oyagala kufumbirwa musajja oyo. Ekisooka alina okubeera nti omusajja oyo alina al-istiqama fi ddiin wa husnul khuluq. Alina okuba nti nga mutereevu mu ddiini ye. Ekisookera ddala alina okuba nga musiraamu. Omukyala okufumbirwa omusajja atali musiraamu nga gw'oli musiraamu, obwo bufumbo tebuliyo mu busiraamu. Tewali bufumbo wakati bwa musajja atali musiraamu n'omukyala omusiraamu. Obwo si bufumbo. Omukyala alina kubanga afumbirwa musiraamu. Ekirala, omusajja ateekeddwa okubanga alina empisa. Nabbi yatukubiriza okuba nti omuntu wajja nga alina empisa n'eddiini tumuwa omukyala. Idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu. Omuntu wajja gye muli n'abasaba omukyala ne musiima eddiini ye n'empisa ze, mubeere nga mumuwa omukyala. Ebyo bye bimu ku bintu omuntu byalina okubeera nti atunuulira nga alonda omukyala obanga alonda omusajja. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.